amwaatun ghayru ahya, balamu bafu si balamu. Tebamala okumugyamu omwoyo sawaun bamuziise tebannaba kumuziika, wonna wabeera ali oluvannyuma lw'okuvaamu omwoyo Allah yagamba amwaatun, babeera bafu, ghayru ahya, si balamu. wama yash'uruna ayyana yub'athun, naawe bali mu ntaana tebamanyi lunaku ki lwe bagenda kuvaawo. Ekigambo amwaat, bafu, opozenti yakyo butabeera mulamu. Abamanyi bagamba Allah yali asobola okukoma ku ekyo kyokka, kasita yatugamba amwaatun, bafu, omuntu yenna aba ategedde nti si balamu. Naye Allah naddamu nagamba ghayru ahya, si balamu. Abamanyi bagamba ekyo Allah okukakasa okwo yaleeta okwokubiri, yali ategeeza nti senga kale babadde balamu, omulamu alina kyasobola okuyambako munne. Ebimu ku bikyasinze okwonoona enzikiriza z'abantu e Uganda, ng'ate era kyekyaviirako ddala nabe ow'okwonoona enzikiriza, adam ma'rifat kathiru min annas taamulihim ma almauta. Abantu bangi tebamanyi enkolagana yaabwe n'abafu. Isaatu taamuli ma almauta, isaatu taamul ma almauta. Abantu obutamanya okwonoona enkolagana yaabwe n'abafu. Okukolagana n'abafu mu bukyamu byebimu ku bikyasinze okwonoona enzikiriza z'abantu. Omuntu bw'afa abeera mufu, talina kyayinza kuyamba mulamu, wabula ye omufu mwetaavu nnyo erimu abalamu. Engeri abantu abamu ze bakolamu ensobi mu kukolagana n'abafu mulimu zino wammanga. Esooka engeri abantu gye boonona enkolagana yaabwe n'abafu, oba engeri gye bakolaganamu n'abafu mu nkolagana enkyamu. Enkolagana y'abantu esooka enfu, tawdi'u almauta. tajidu kathiru min annasi huna indana fi Uganda yuwaddi'una almauta. Abantu baffe ab'e Uganda basiibula abafu, engeri esooka. Ebimu ku byonoona enzikiriza y'abantu wano e Uganda mu kukolagana kwabwe n'abafu okubasiibula. Ekyo kisinga nnyo kweyolekera mu bakyala. Omukyala bw'afiirwako bbaawe bamugamba tokaaba okutuusa ng'omaze okwegema. Era nabo bennyini bamanyidde ddala bulungi enneegema gye beegema. Omulwadde ne waaba afudde ng'ali mulago ng'omukyala we waali awo, agaana okkuba omulanga paka lwe banaatuuka awaka, n'akwata bye beegemesa n'abyeteeka e Kampala mukadde. Bw'amala n'alyoka akuba omulanga nti onkutukidde mu ngalo. Ku ssaawa eyo ankutukidde mu ngalo. Nomugaa gwe maama Nanki obuyayo bukuli, omusajja eyafudde essaawa 2 emabega kati okaaba mbu akutukidde mu ngalo atya? Lwaki? Kuba bamugamba tokaaba, kwogeza n'otonyesa ezziga kozi toliddayo kufumbirwa. Omusajja ajja kukutawaanya, tojja kuddayo buyayi. Eyo enkolagana gye mukolaganamu n'abafu nfu, si yaffe, si ya Busiraamu. Omuntu wamala okufa tomusiibula. Gwe omukazi teweggalira mu nnyumba naye n'omusiibula. Tobaako ngoye z'oteeka Kampala mukadde olyoka okaabe. Abalala bw'abeera tabaddeewo ng'omukyala afiiriddwa bbaawe nga taliiwo ng'ali bunaayiro bawa yonna gy'abadde, omukyala bw'akomawo bamugamba akwate engoye zaabwe ze bakozesa mikolo gy'obufumbo oba empale zaabwe ez'abakyala zennyini, ne bamugamba afuna kannikako ogenda okafugika essula emitwete we bamuziika.
n'akakwata n'agenda ku ntaana n'asimulawo n'akaziikayo n'amugamba taata sula ndyawo buli wonnoonyeza toddamu okuntagalirako nze ndyawo. Ati ne bwewuunya ogwo omuzimu nagwo guba mujega ogutamanya gy'oli mu owino ng'otunda emmere ne gulowooza mbu olyawo ogwo omuzimu guba mujega. Eyo nkolagana nfu, abantu gye bakolagana n'abafu kulowooza mbu omufu muwuddiisa n'oteeka empaleyo abalala bazifugika eri mu nsuku kwata akawale kak'omunda oba akabonero ka DP okatwala okafugikewa akabonero ka DP okamanyi tokamanyi ate omutabuli yesi mubuuza ali muhimu bw'oba kwata akabonero ka DP otwale ofugika eri mu lusuku kokere kumuzindana wamma wamma tetuli mbyakojja ali muhimu abo abantu abatamanyi nkolagana butaba bakolagana n'abafu bagamba omukyala bamulamira ebyo byonna byonna abikwate atwale musimanyi mu lusuku afugike eyo. Hatha yuaddu isaat yuaddu dhalika isaata taamuli ma almauta. Ekyo oba tokolaganye bulungi nabafu okulowooza nti omufu ogenda kufugika ebyo. Wakadhalika min isaati ataamuli ma almauta, ezimu ku nkola abantu bano zibakolamu mu kwonoona enkolagana n'enzikiriza yawe maana awamu n'abafu. Rafu assariri limuddati 3 ayyam baada dafni almayit. Ekitanda omukyala kwabadde aswa nebbaawe bamugamba n'akisimba mu nnyumba ebbanga oba lya nnaku 3 oluvannyuma lw'okuziika bbaawe. Wansi n'atemawo embazzi bwe mukola. Allahu akbar, obiwulidde? Seeka Nyanza akikonyemu. Wa shahida shahidu min ahliha, ow'omuba awadde obujulizi omuganda nakabala nti bwe bakolera ddala ate nyongedde amaalumati g'okutemawo ki. Allahu akbar, mbwe ekitanda akisimba n'atemawo n'embazzi nala taata sula toddanga wano. Kakati ekukono nankolaganayo n'abafu. Mu nkolagana zaffe n'abafu temulimu kubikira kitanda. Mbwe ekitanda okisimba olw'okuba omusajjawo aba afudde. Subhanallah, yenzikiriza si yaffe abasiraamu. Wamin isaati ataamul ma almauta, ne mu ngeri abantu ze boonoona enkolagana zaabwe era n'abafu nga nayo si ntuufu. Adam idkhal almayit fi baytihi بعد إخراجهم أو بعد إخراجهم منه ولو نزل المطر. mu bantu ab'e Uganda nenkolagana zaabwe n'abafu Adam idkhal almayit fi baytihi marratan thaniya, omufu wamala okufulumizibwa mu nnyumba tebamuzzaamu mulundi gwakubiri. Wa in nazala almatar, enkuba ne bwetonya omufu kasita bamufulumya wabweru mu lujja okumuziika, enkuba ne bwetonya tebamuzzaamu. Wa in kana huwa alladhi bana hadha albayt, ne wabanga ennyumba ye yagyezimbira era bamugereesaako ne bagamba nti eno yebadde yambala ng'ekubira nnyinimu mu lujja, bakikakasa tebamuzzaamu mu nnyumba. Wakadhalika indahum jihatun khassa yuqaddimunaha inda ikhraji almayit min albayt. Era mu nkolagana z'abantu n'abafu emboofu balina sayidi gye basoose okufulumya omufu ng'emanyikiddwa, nga tebayinza kukkiriza kusoosa sayidi ndala. Sayitaani gyetaabagamba bagita sayitaani. Shaitaani erina
kyeyabawundira nti omufu waba afulumizibwa mu nnyumba balina sayidi gye basoose okumufulumyamu eyinza okuba yabigere era bwe bakulaba ngaosoosa omutwe bakukwata mawe yabatuleetera bizibu omufu basoosa bigere butamanya butebe bakolagana n'omufu wakadhalika la yudkhiluna almayita fi baitin athani bada ikhrajihim min albayt alawwal abaganda bawano la yudkhiluna almayita tebayingiza mufu mu nyumba yakubiri kasaba mufulumya mu nyumba emu okitegedde ekyo bwoba ofiidde kansanga ne bakufulumya abagenda kutwala ewammwe ekalokero okuziika bwe bakutuusa ekalokero tebayinza kuyingiza mu nyumba ndala tebakkiriza abamaze okukuzinga lwaki tebalinakuzinga tekiri haramu yuharrimuna wa yuhalliluna bayina ebiri haramu n'ebitali haramu lwaki tebalinakuzinga bakuyingiza no problem naye bwe bamala okukuzinga toddamu kuyingira mu nyumba mulundi wakubiri ومن هذه الإساءة أيضا نمونكول ينفو abantu zibayina wano mu Buganda ne bitundu byaffe yu'azzimuna حمل الميت على السيارة ويرون أن ذلك من التشاؤم ekigambo ekyokutambuza omufu ku mmotoka oba ku pikipiki oba ku bugaali ngedda kwe baba bavugiranga yu'azzimuna hadha ash-sha'n ويرون أن ذلك فيه نوع من التشاؤم balaba nti mulimu ekisiraani kugamba okusitula omufu ku mmotoka era edda baalinga bavuga abafu ku bugaali mu byalo banoonyanga ani anaamuvuga paka lwe baafunanga essajja ekkambwe erinnya ly'omwenge obulungi lyopiyo nga opiyo ajja muvuga nga balina kumala kunoonya opiyo yalina okuvuga mayiti era wano omuntu okuleeta emmotoka ye ogiteekeko mayiti bangi bakitya era bakyekengera emmotoka yange tevuga mufu era abalala bwakkiriza akutambuliza omufu akuseera bakusaba ssente nnyingi olw'okutambuza omufu kubanga bamanyi mu kubatambuza abafu mulimu abafu abalina akajanja atajja kukkiriza kumutwala gye mumutwala era dda baba batuusanga ne mu makubo mbwe eggaali ne zifa egaali weefe emirundi ng'ebiri nga bamuggyako nga bamuteeka wansi nga bamukuba kibooko totusumbuwa tugenda kuziika wammwe ekyazanga totumalira budde ng'oli amuggyako n'amukuba kibooko amala n'afunayo esajja ery'amaanyi nga lino jangu mwongere naawe naye n'amwongera paka lwawulira nti kati agonze tumuteekeko nga omufu nga bakuba ne becca la hawla wala quwwata illa billah balaba agenda bamalira obudde balina okumutwala bamuziike eyo isaatu at-ta'amuli ma'a al-mayit okwo butakulagana bubi nabafu nabbi sallallahu alaihi wasallam atugana okumenya eggumba ly'omuntu kasru 'idhami al-mayit hayya kasru 'idhami al-mayit ka kasri hayya nabbi agamba nti kasru 'idhami al-mayit okumenya eggumba ly'omuntu afudde ka kasri hayya obanga amumenye nga mulamu ne baba mulema nga bamunaza tebamumenya oba yakakanyadde omukono ne gulemera tebamumenya naye kati gwe n'ogwa ku muntu eyafudde dda n'omwokya kibooko eyo isaatu at-ta'amul ma'a al-mauta butamanya nkolagana zitukolaganamu n'abantu ababa bafudde wakadhalika okuteekayo amagi ag'enkoko amazize bwe bagayita amagi amazize emmotoka eyo egenda okutwala mayiti banoonya amagi amazize ne bagateeka wansi w'emipiira emmotoka eyo egenda okutwala mayiti nesooka kulinnya ag'amagi abagendedde ku mayiti eyo batuuke nga bali mirembe baleme kufuna bizibu la hawla wala quwwata illa billah
era obasiŋŋaana nga tebannaba kuteeka mayiti ku mmotoka ssaawa ziri mu 10 bakyanoonya magi mazize gali wabawuma lubasika nga gye balina okugajja wanno Bugerere ne banoonya amagi nga gabafuukidde amagi. Ejo ekiro nasenze omusajja eyo endege nga alina mukyala we nga banoonya omwenge omuganda, era nabasanze ku dduuka wamu nga mpitawo nga oli atunda ebyawongo biki nga alinawo n'otwenga otuganda mu kacupa, kati nga bagamba guno gwe mutuufu, guno tegubaamu sukaali, guno gukula. Kakati nembuuza abantu ne bagamba nti abantu abalina ebyawongo, abalina obusiisirasisira, abalina lubaale, abalina ki, waliwo ekiseera we kituuka bajjajja ne babasaba omwenge. Kati banoonya omwenge ogwo ne bagugula ne bagutwala wali we bazimba bajjajja baabwe we babeera, ebyawongo waabwe bibeera, ne bayiwaawo ku ttaka, bajjajja ne babeera nga banywedde. Ne baŋŋamba abalala bolaba banoonya omwenge ogwo omuganda babeera bakyala baabwe abalina embuto, mbw abaana munda bayoyezza bwakata omwenge munda. Kati ekyo nekitya nnyo. Neŋŋamba bw'aba omwana w'omukyala nga musiraamu asobola okuyooya omwenge ng'ali mu lubuto, kati bwe bamuzaala aba agenda kugunywa kutuuka wa? Aba asobola okunywera mu lubuto n'agusaba nga wa myezi 4, era waba wange nga luveemu tuwone omutamiivu, kubanga omukyala nga nti olubuto lwayoyezza omwenge, mugalo luveemu, genda bakulongoosa na bulongoosa Balusalemu. Kubanga bw'asaba Juma gwe tutannazaala n'asaba omwenge mu lubuto, bw'anaagwa wano ku nsi bwakata walagi kwete malwa ebiwunya n'okuwunya, yaki oyo omukyala bw'omufunanga omanya wabasa jinni ng'ayoyo omwenge ng'atamidde. Anedda ssebo bagagwe osaaga embuto z'oya oliziyinza omutwala ku kayo n'ayisitamawo ku toyireeti ng'awunyiriza ogwo omukka gwayagala. Nedda ssebo, lubuto kyolwo lwoya najisi. Ebintu ebiri haramu mu Busiraamu tebabyoya, tebisoboka ebyo. Nedda katemba. Ithan abantu tebamanyi nkolagana zaabwe n'abafu obasiŋŋana banoonya ebyo omwenge omuganda, simanyi amagi, simanyi ebintu bwe bito, batwale babeere nga bataakiriza omufu aleme kubakosa. Wakadhalika min tashaumihim bil mauta, wakadhalika ne mu ngeri gye bagamba ebisiraani n'emikisa ku bafu, yarawuna anna, balaba abaganda bawano, anna al insana, omuntu idha kharaja min baitihi ila safarin, senga afuluma mu nnyumba ye ng'agenda okutambula, thumma altaqa aw waqabala almayit fa anna hadha safar yakun mubarak. Balaba omufu bw'oba ofulumye omuntu ng'ogenda kutambula lugendo, naye bw'oba osimbudde n'osiŋŋaana mayiti, omufu omulambo, bagamba olwo olugendo lubeera lwa mukisa. Eyo tashaumu bilmauta, atashaumu bilmauta, abafu baba bagamba osobola okubeera nti otambudde bw'osiŋŋaana mayiti, genda bugenzi, olugendo luba lwa mukisa. Ng'era bw'olaba abantu abamu min tashaumihim bihadhi umuri, mu ngeri gye beeraguzaamu neewe ebintu, omuntu asobola okweyambulamu engoye abadde afulumya awaka nga agenda okutambula, bw'awulira omuntu nga yasimudde. Musajja oba omukyala asobola okuba afuluma mu nnyumba bw'ati, aba agira bw'ati neibalazo n'ajjamu engoye n'atuula, olugendo luganye. Oyo kayasimudde oyo, omwasi guganye olugendo. Allah, omwasi guganye oluki olugendo, najjamu n'engoye n'atuulira ddala. Kati abantu bwe bali yasimulira wiiki, tolitambula nga buli lunaku basimula ng'otuula, eyo enzikiriza nfu. Ogamba mu omukyala bw'aba awaata emmere ettooke n'alikasuka ne lyesimba, ntiriranga mugenyi,
kati bwe muba muwataga darasa ng'eno amatooke 40 gonna negesimba abo bagenyi bameka era bagenda kukyala waani mu darasa kati abantu balina ebintu ebyalo nenzikiriza zaabwe ne balowooza nti waliwo ebintu ebitambuza ensi eno enjuki nezunga buzunzi olinaga nti omugenyi agenda kola ki kukyala eriiso ne limusula okukankana kw'eriiso wano waggulu naga nti eryoke likankanye waggulu ngenda kulaba omugenyi oba ngenda kulaba ekintu ekirungi ate eriiso ne likankana wansi ne bagamba eryo lyamaziga eryo lyamaziga ateeka okuba wagenda okufa okufa kw'abantu ne bakuteeka ku biwuugulu n'akabe n'ennamunyenye n'akanyenye enkule ebyo nabaga nti ebyo bwe bikaaba engoyo yakono teyinza kukaabira bwereere wateeka okuba wagenda okukola ki agenda okufa waliwo omusiraamu mugwe nasiŋŋaana nga akanyonyi kakubye ku ddirisa ewuwe ne kagwa wansi ne kafa bwe natuuka nansongera naŋŋamba olaba ensonga eyo ne mugamba nsonga kihaaji teyinza kuba ne kagwa bugwawo ne kafa waliwo ensonga ng'era mweraliikirwa wateeka okubaawo ensonga akanyonyi kakubako ne kagwa ne kafiirawo wali okirabyeko naawe waliwo ensonga era twenyweze mututeeke mu dduwa bali mu nnyumba eno akanyonyi kakoze accident ne kagwa ne kafa naye yagamba tekasobola kujja buzi ne kakubayo ne kafa wabula kalina gwe katemudde gwe kalanze agenda okufa mu nnyumba mu kati obunyonyi bwe buba nabwo busobola okutta kati ate Allah akola ki mu bulamu bwammwe nga wa annahu huwa yuhyi wa yumiit Allah yawa obulamu yatta naye mu okufa kw'abantu ebiwugulu bibika abagenda okufa obunyenye enkule bubika abagenda okufa engo ebika agenda okufa namunyenye abika agenda okufa la hawla wala quwwata illa billah munzikiriza ez'abantu ebizoonoona mu nkolagana yaabwe n'abafu ta'yiinu yawmin muayyan litadhkiri almauta ta'yiinu yawmin muayyan au ta'yiinu yawmin ma litadhkir almauta mu nkolagana zaffe n'abafu eteri ntuufu kwe kuteekawo olunaku olumanyikiddwa mu buli mwaka nga mujjuukirirako abafu bammwe eyo enkola si yaffe families nyingi zikuŋŋaanya abantu nga balinawo olunaku lwe baateekawo olw'okujjuukirirako abafu baabwe 25 Desemba ffenna tukuŋŋaana mu kyalo taata lwawezeza kati emyaka 2 maama awezeza emyaka 15 kuva yafa ne bakuŋŋaana nga bajjuukirirako abafu baabwe abaafa eyo enkolagana si yaffe si ya mu busiraamu wakadhalika min isaati taamuli maa almauta mu ngeri enfu abantu gye bakolaganamu n'abafu wujud fi بعض الكبائر وبعض الأسرة وجود حفلة المأتم okuteekawo omukolo ogw'okwabya olumbe ogwo omukolo nagwo si gwaffe gwa mu busiraamu era eyo ebyankolagana nfu gy'oba okolaganyemu n'abafu okuteekawo olunaku olw'okwabya olumbe ne mufulumya olumbe ne muteekawo omusika ne mumwambaza ekifundikwa ne mumukwasa effumu ne muteekawo balubuga ne mufulumya olumbe waliwo abafulumya olumbe ne batunuulira ne bakwewuunyisa abaana ab'obuwala bafuluma mu nnyumba nga bakaaba ne bagenda ne batuuka mu lusuku bwe batuuka mu lusuku
ne babikula engoye zaabwe zino ne balyoka bekkata ku ttaka amakugunyu amakugunyu genyini ge baku ttaka ndowooza okiraba amiirwa ekiri ebutambala luweero waliyo ki abebutambala be batusooka okuyingira obusiraamu ate be batusooka obufuluma ne shiriki nze nkubuulidde abawala ne beekuba wansi amakugunyu ne baleka ku ttaka pa ne balinda ki ne balinda omusika wa mwanyinaabwe najja naye naava eri n'atuuka we bali n'afumita effumu mu ttaka bwe ku ne balyoka bayimukawo obiwulidde amiru agaleeta bimanyi egyo gyonna mikolo gibeera mu ndowooza oba baba bakunamidde olumbe luleme kukomawo okutwala mufu mulala simanyi kye baba bakoze awo ebyo byonna 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 kwonoona nkolagana yaffe n'abafu abafu tetukolagana nabo mu kubakunamira tetukolagana nabafu mu kubaabiza lumbe tetukolagana nabafu mu kubafugikako mpale zaffe za munda tetukolagana nabafu kusimba bitanda tetukolagana nabafu kuteekayo majimazize nga mwena wegenda kutambula tetukolagana nabafu nakubeera ngaobikira olusuku omuntu bwafa nemugenda mu lusuku nemulubikira omuntu bwafa nemugenda nemubikira ekiraalo kyente banoonyamu seddume yente badde singa obunene nebagisala nebagamba ekiraalo nakyo bakibikidde tinanyinimu afudde omufu okumuleka enkuba nemukuba olwokuba mwamufulumiza mumaze okumuzinga si kyamubusiraamu omufu addayo nayingira mu nyumba mulundi oba gumu oba ebiri oba esatu kiziba tumuyingiza oba emeka naye abantu balaba kasita bamufulumya mu nyumba nga bamaze okumuzinga enkuba ne bwetonnya etya tebamuzaayo eyo itiqadun fasid wa hadhihi min dhimin itiqadat alfasida ezezimu ku nzikiriza abantu zibalina omukyala atya omufu namweraliikirira nnyo atya nomumukwatako atya nomumuziika naye bamugamba nti maama nankya okubeera emirembe yoyina okuguma seeka n'omusiibula ekyaguma ewaliwo abantu wetwali awamu omukyala n'akaabira ekyokuyingiza bbaawe mu nyumba mumuwulira abantu abakaaba ennyo alina okuyingirako mu nyumba ye baba balina emizizo gye baagala okukola ku mayiti eyo olugoye olusembyeyo okukawusa omufu balwagala abalogo olwo olusembayo lwe bakawusizako omufu abalogo balwetayirira nabeera walwagala omukyala aguma omukyala aguma nasiibula bbaawe asobole osigaza obulamu obulungi toŋŋamba amusiibula atya amiruuma waali n'atubuulira engeri gye babasiibulamu abebutambala era kati abo bila shakka bebakyatukulembere ومن إساءة التعامل مع الموتى حفلة المأتمة omukolo gw'olumbe kuba kwonoona eri bafu baffe ومن إساءة التعامل مع الموتى ne mu ngeri z'okwonoona enkolagana yaffe n'abafu okuteekawo edduwe ya 40 eyo si nkolagana yaffe ennungi nabafu edduwe ya 40 edduwe ya buli mwaka edduwe y'olunaku lwe yafa edduwe y'okuva emagombe ne tuteekawo edduwa eyo edduwe y'okugabana essuula gundi kwata eno gundi kwata eno gundi kwata eno wekwata yasini wekwata wakia wekwata arrahmani nga tetulaba nabbi ng'azigaba bakali kwata eno umar kwata eno thumani kwata eno walabako nabbi ng'azigaba wali owuliddeyo nga nabbi yazigaba yali tasobola zigaba eyo isaatu attaamul ma almauta nkolagana nfu n'abafu wa min isaat attaamul ma almauta nga tumaliriza mu ngeri zetukolaganamu n'abafu era mulimu zino wammanga albinaau ala alkuburi
okuzimba ku ntaana. Wa hadhihi min aadat kathirun min almuslimina wa hatta mimman yantasibu ila salafiya aw sunna. Eyo enkola ate yakyase nekamala. Wa hatta n'abeenasabako obusalafu n'abagamba batabuliigi nabo basiŋŋana nga bazimba ku ntaana. Abagamba basalafu bagamba batabuliigi bagamba bali ku manhaji entuufu obasiŋŋana nabo bazimba ku ntaana. Ng'ate nabbi sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Jabiri yabaziiza ebintu 4 ne basahaba bala bayogera ebintu 5 nabbi byaziiza ku ntaana. Nuhina anil binaa alaiha, twaganibwa okuzizimbako, kyekisookera ddala tetuzizimbako. Ayinawo min anwali bina, enzimba yonna kebere neyabasuufi. Abasuufi bo bazimbirako ddala nyumba ne bateekamu ne kapeti oba emisaala ne babeera omwo ne bawuluguma la ilaha illallah la ilaha illallah allah 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 allah. Kebere eyo egaanibwa kyekisooka. Kebere neyammwe gye mwasiramula, waliwo enzimba yammwe gye mwasiramula ey'okuzimbako ebbali eno bweti wano ne mulekawo ebbanga, ndowooza mulowooza n'ayita wano ng'azuukira. Twazimba kisiraamu ne tugira eno yonna twaleka wano n'ebbaraka enkuba emutonnyako. Ani yagamba? Kebere y'enzimba yagaanibwa. Ekyokubiri nabbi kyeyagaana ku ntaana, wanuhiina anil kitabati alaiha, netugaanibwa ziwandiikako. Ono gundi mutabani wa kabirigo yazaala abaana bwe bati, yagira bwati, yafiira Makka, yali alina n'essabo. Ndowooza oba ekyo bayinza okiwandiikako, oba ekyo basobola okiwandiikako yalina essabo. Kale singa bawandiikako ekyo, yali omusamize yalina essabo ne butumwewala ne batakuziikaawo ku bamafiya. Ayalina essabo muwandika, yali musamize, yali akulira ekiggwa ky'ennamungo. Ekyokubiri twaganibwa okukola ki? Okuwandika ku ntaana. Ekyokusatu wanuhiina anil julusi alaiha, nituganibwa zituulako. Entaana tebagituulako. Era lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yalaba omusajja ng'atudde ku kaburi n'amugamba la tu'dhi sahiba hadha alqabr, tonakuwaza nannyini ntaana eyo. Hadisi ndaga nti li ayajlisa ahadukum ala jamrati, omu ku mmwe senga atuula ku lyanda, fatuhrika thiyabahu, ne lyokya olugoye lwe, fatuhrisa ila yajlidi, ne lituuka ne ku mubiri gwe, khayrun lahu min an yajlisa ala alqabri, kyekirungi ku ye kusinga okutuula ku ntaana. Naye ate era entaana ze batuulako bw'ozeetegereza zeezo ze bazimbako. Era osinga abazzukulu batudde, mubaleke ali ku jjajjaawe, muleke afune ebbaraka. Yatule ku jjajjaawe. Ezaabo bannagadya enzimbe, muleke kasaali ku jjajjaawe, muleke yeetuulire afune ebbaraka. Afuna baraka wa? Tetutuula ku kabuli. Nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallam. Ekirala nabbi kyeyagaana ku ntaana kiba kyakumeka? Kyakuna, kyakusatu. Twagaanibwa ozizimbako, oziwandiikako, ozituulako. Ekyokuna wanuhiina an istiqbaaliha, twagaanibwa okwolekera entaana nga tusaala. Era sahabi baali mu lutalo nga balina mu lugendo, n'alaba munne nga asaala ayolekedde entaana, najja nga adduka emisita nga alqabru alqabru alqabru, fahawalahu, n'amukyusa bwati. Baali bakimanyi nabbi yatugaana okukola ki? Okwolekera entaana nga tusaala. Kyobala emizikiti emituufu, emizikiti egiri ku sunna, tebaziikawo bafu awali emizikiti. Kabeere nga ani? Kabe nga yali mugagga atya. Kyobala family ezinyingi babatiisatiisa. Mwe mulete sente tuzimbe taata wammwe. Maga taata wammwe abiri wano ng'omunaku. Ani yagamba olongoose eri omufu omuzimbako obuzimba? Mulete tiles ne bakola n'enkiiko. Anti tusonda sente za kuzimba taata, za kuzimba kijja. Tribe emizikiti egiri ku sunna tebaziikawo bantu. Naye abantu bo balowooza nga mbw abalongoofu balina kubaziika ku mizikiti. Ekyo ne kibakuliramu enzikiriza y'abasuufi ey'abashiya, mbw omulongoofu aziikibwa ku muzikiti. Tubala emizikiti egisinga e Uganda gibeerako entaana. Kagoberera Supreme baziikawo, Kagoberera Kibuli baziikawo. Buli okujjako wano ne kubazukuuli ekyaddondo naye waliyo okujjako wano wetuli.
amira age wali tukusimulawo obusiraamu bwe bugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam yini yakiragira kabuli weba yasookawo oba makbara limbo temugijjawo temuzimbawo muzikiti ate omuzikiti bwe guba gwe gusooseewo temuziikawo ki bantu era bwe tujja nga bali bamutaddewo nga tumugjawo ne bwabeera yatuwa ettaka bangi babaziikawo ne babaziikawo akyali awo muna musajja yazina emyaka 4 nga tunamuteekawa muleka abeerawo allah amuwe baraka baraka jazifuna enkoowe baraka zokwazina zimusangayo enkoowe esaidi nana ne baziikayo omulala ate ono jumanyazi yeyatuwa omuzikiti yeyatuwa ekifo kino kati akolawo ki akuuma muzikiti bagubba ati ezo nazo naitikadatul fasida nzikizeza ekijega gwani yagaa omufu akuuma kabuli omuzikiti allah ngaga amwatun bafu gairu ahya sibalamu wama yashuruna ayana yubathun nawe baiti bamayo genda kuvaawo twawiri ofwa n'okuuma omuzikiti osobola okukuuma nga wafwa ekinavamu ngaentana bagisinza waliwo abefamire ya Kasule lumu naye nsomeseyo ne baŋŋamba olaba kabuli ya taata waffe yali yafuuka ekizibu nga waliwo abantu abajja n'obupapula ne babuteekayo ne bamusaba obugagga mbu ye yafuna ati obugagga yali mugagga muzimu nawo abasalire ku gezi bafunye batya obugagga omufu era baŋŋamba n'omu kubaleeta obupapula obwo yali bukyala nga bawasa muwase najja n'akateekayo abafu abantu babasaba kati ekiganyisa abantu obazimbaawo obaziikaawo tulina omuzikiti gwaffe bajja kubasinza gye bulijja bajja bagulumiza ono yazina emyaka 5 ono yali imaamu emyaka 10 ono yakola kino ono yawaayo kino ebibiri ebisembayo nabbi byagaana ku ntaana era yagaana sallallahu alaihi wasallama an tajsisiha okuzitumbiza entuumu n'ebeera nnene bweti era nabbi lumu yasuma Ali radiyallahu anhu namugamba Ali nkutuma naye gye nkutuma alla tada qabran mushrifan illa sawaita tosiŋŋaana yentaana yonna nga bagitumbiza bwe bati okujjawo ng'oleka ogiseeteesezza nekugamba n'ogyenkanyankanya wala timthalan illa tamasta wadde essalamu tosiŋŋaana ekibumbe kyonna okujjako ng'okikoona ekisembayo nabbi saa salama kyeyagaana ittikhadhu almasajid ala alquburi okuba nti ate omuzikiti gubaddewo gwennyini ne baguzimbako entaana nebeera munda ezo gyeziri entaana nga ziri munda muzikiti baguzimba mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba la'natullahi ala alyahudi wannasara ekikolimu kya allah kibeere ku bayudaaya n'abanaswara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida baddiranga kabuli z'abannabbi baabwe ne bazizimbako emizikiti n'abagamba la tattakhidhu qabri wathanan yu'badu entaana yange temugifuulanga ekifo ekyokusinza mu hadisi endala ummu habiba ne ummu salama dhakarata kanisata ra'aynaha bilhabasha wa fiha tasawiru babuulira nabbi kanisa bagiraba habasha ethiopia ng'erimu ebibumbe kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti inna haulai abo bemwalabye kanu idha mata fihim rajulun salih omusajja yenna omulongoofu bwe yafanga banaw ala qabrihi masjida kabuli ye bagizimbako omuzikiti wasawwaru fihi tilka suwaru ne bakubamu ebifaananyi bimwalabye ulaika shiraru lkhalqi inda allahi yauma alqiyama nabbi yaga ebyo byebitonde ebikyasinza okubeera ebibi mu maaso ga allah ku nnaku lw'enkomere lwekyo baganda bange la budda an nuhsina taamulana ma almauta tulina okulongoosa enkolagana yaffe n'abafu kubanga beetaavu gye tuli so si ffe kuba beetaavu gye bali okwata otya abaana n'obapakira mu mmotoka bonna n'obatwala ewammwe ekibibi ku kijja mbobatutte bafuneyo baraka omwana agenda okufumbirwa gendako ku bijja agenda okufumbirwa gendako ku bijja ebijja bikole ki osiŋayo n'omulala agenda makka namaze kusiibula bakulu abo beerukalu sibewala kali sibewamu abo bo beerukalu abeerukalu bamala kusiibula nga bagenda mu hijja abeebutambala tubaveko tugere ku beerukalu
amira agaira ndi kumwe kankomao barakallahu fikum jazakumullahu khaira wa nafa Allahu bikum al-islam wal muslimina وكثر الله من أمثالكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نعم. سيكا كده وانتو يوسف تنو بيجي بيو إذا بيجابتك وخلقه وشكرا لله البيان كله ما شاء الله بارك الله فيكم. soka musikirize nnyo buno balima asome ebibuuzo bino eddaluso abasiraamu b'ekirinnya abasiraamu bennamataba masjidi Nuur baagala kugula ttaka kugenda okuzimbibwa ekifo ekyo era nga basaba bakwatizeeko abasiraamu 59 nsaba mugumiikirizeeko abasituka muleke kuleka mukama waffe ng'atudde wano eyita ku 0709 00 ne 0779 326 mannya Ahmed Bosa lunaku lw'omwezi 22 mwezi ogw'ekumi eddarasa ya nnaku 2 ya Lubaga ne Bongo ejja kubeera masjida ya kitemu era yakusulamu insha Allah songa darasa y'abakyali nakawa eriwo nga 3 masjidi Ssemujjumuganda insha Allah zino ze darasa abazigenda okutambula katono nnyo tumalize ebibuuzo sande ejjanga 17 Kawempe division masjidi Takwakanyanya Lubaga division masjida ya Bulenga Makinde division Salamu Kibutika ezo darasa 3 buli division yakuba darasa Makinde Salamu Kibutika Lubaga Hidaya Bulenga wali Kanogo ate Kawempe masjidi Takwakanyanya wajisebanyiga then inshallah sigere tugenda byogera ekibuuzo ekisooka omukulu n'abuuzizza ekitaddewo kino naye kino nzeero kyeyankulira abuuzizza nti njawulo ki eri wakati wa dokita ne dukutuulu era gwe ssebo kati oli ki kakati nze nti eno kiddamu ali byombi dokita lwaki dokita luzungu dukutuulu luki ebimu naye kyo luno luwarabu luli luki byonna bitegeeza dokita saba Allah mutukuumire ekibuuzo kisoose kigamba tukole tutya seeka eri bakyala baffe ababeera ku masimu babeera ku simu zaabwe paka saawa eyo nga 8 ne batatuwa byaffe ku magezi mashallah almuhimu barakallahu fikum kikakata ku buli musiraamu yenna alina omukyala n'abaana okubeera nga tufaayo ku ajihiza ebyuma ebyayingira mu mayumba gaffe ng'abasiraamu n'okubeera nga tubifaako nnyo kubanga ebyuma ebyo byayingira mu mayumba gaffe ng'abasiraamu bisobola okubeera ekkubo eritwala omuntu mu jjana oba ekkubo eritwala omuntu mu muliro. Buli kintu kyonna ekiremesa omuntu okutuukiriza halaali kiba kifuuse haramu, nga buli kintu kyonna ekya halaali bwe kiba kikutuusa mu haraamu nakyo kiba kikuziyiziddwa. Noteekyo kaayida nkulu nnyo, ekintu kyonna ekya haraamu nga ekintu kyonna ekikuziyiza okutuukiriza halaali Allah gwe yakulaalikako kiba kifuuse haraamu. Wakadhalika n'ekintu ekya halaali nga kyakkirizibwa naye nga tekikukkirizisa kukola kyabwatteeka kiba kikugaanibwa. Nolwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba omukyala yenna omwami we singa abeera amwetaaze n'abeera nga tasobodde kugenda gyali kubeera nga afuna kyeyeetaaga ku ye, bamalayika ba Allah tabaraka wataala bamukolimira okutuusa olunaku lukya oba okutuusa obudde bukya. Nolwekyo omukyala yenna yeebaka nga bbaawe musungu wa bujaali, bamalayika bamukolimira okutuusa obudde bukya. Nolwekyo faalaina jamia ffenna kitukakatako okubeera nga tutya Allah
mu byuma byaffe bye tulina okubeera nga tebitusuuza hukuuku zaffe ne hukuuku za Allah awalan okusookera ddala. Nolwekyo Allah tabaraka wataala yatuwa ekyokukola eri omukyala yenna bw'obeera ng'olaba embeera tekyatambula bulungi, ebyokukola bya mirundi esatu. Ekisooka alaga nti faidhuhunna, mubabuulirire. Kubuulirira kusobola okutwalako akabanga ng'okyamubuulira. Ekyokubiri wahjuruhunna fil madaji'. Ekyokubiri mubasenguke mu bisulo. Oba olaba embeera tetambula bulungi, musenguke mu kisulo. Ekyokusatu wadribuhunna. Oyaga ab'ennaku zino bakubwamu, Allah yakikiriza olukuba luli ku sunna olutanuubula oba okuteekako ekisago ku muntu. Eyo bwe kiba kiganyi, funayo abatuula mu nsonga zammwe nga bava ku sayidi eyiyo ne sayidi ey'omukyala. Eyo tawjihu rabbani Allah bw'atyo bwe yawajjaha amaka gonna agasuubirwa okuba nti galimu ensasagge, batwale steps ezo nnya emu ku emu, oba oliawo Allah ajja kubeera nga alongoosa wakati waabwe. Naam, ebigambo byetugambye byosobeseza tubisomesa abantu ne bagamba tetulina hikima. Kati hikima kiki? Naam, ekisooka twafuna ekizibu ky'abantu abamu abeetikkira eddiguli eza hikima, nga ye eddiguli gy'alina ku mutwe gwe ya hikima. Buli kye boogedde ng'agamba bwe tebalina hikima, buli kye boogedde ng'agamba bwe tebalina hikima. Ebyo Allah tabaraka wa ta'ala yabiddamu. Allah yakola ki? Yabiddamu. Buli yenna asomesa ekituufu ne bamugaa talina hikima, Allah yagamba ma yuqaalu laka illa ma qad qiila lirrusuli min qablika. Tewali kye bagenda kugamba okugjaho nga bakigamba n'ababaka abakusooka. Kati abo abantu abagamba banna hikima tebalina gwe batavuma, badduaati babavuma, bannabbi ba Allah babavuma, ne batakomawo ne Allah bamuvuma. Nkuweeyo nga Allah bamuvuma, bagamba inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah mwavulu nkupe ffe bagagga. Kati n'owulira bakitawe bala Allah mwavu agaba ki gwendaga kyagaba, ne bagamba bo be baki be bagagga. Awo ne bagamba yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu kinayatan anil bukhri. Bagamba omukono gwa Allah gwezinga dda mu nsingo guli guti, amakulu tagaba, Allah mukodo. Kakati abo gwe bakutiisa okusomesa, abo tebakutiisa kusomesa, sigala ng'osomesa nga ebbanga lyomala nga kyosomesa mazima. Naam, kyasomesa ekyokusatu agaseka mbuuza kikirizibwa okuteekawo omuntu okuteekawo omulimu gwasomera amajinni naddala mu masijidi, era nga omusiraamu oyo asomerera n'abakafiiri mu muzikiti? hakikatan ekigambo ky'okusomerera amajinni tekyalibadde kirungi kugufuula mulimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu yenna bw'aba akoowoleddwako ayambe muganda we. Hadisi yali ku rukuya, amuyambe. Wamma ogufuula nti mulimu guli awo, ebipande ne bikaaba ne ssente ne ziteekebwawo ne bakkalaani ne bateekebwawo, osookera wali oluvannyuma n'otuuka ewa seeka teeka wali ebyo bye bisinza tuleetera obuzibu. Era ogenda okulaba bataddemu obukodyo. Kati abasomerera amajini bateekamu obukodyo bwa buli kika, obukodyo obulimuli, obufere obulimuli. Bwe balaba nga ebyokusomerera bimulwisa, abasinga kati bakozesa shayatini zennyini. Ng'ate Imaamu Shaafi yagaa nti fakku sihiri bisihiri kufuru. Omuntu okumujjanjaba eddogo ng'ate naawe omukozesa ddogo bukaafu. Kati bangi mubasomerera amajini abeefuula mbu bo bakugumugo bagenda dda mu birala. Ogenda otuuka ewuwe alina akasaalo, buli gwagenda okusomerera atuula kwako. Bw'oba tutudde kwako takusomerera ng'omanya eyo nawookera yamukwata. Abalala alina omukongozi, abamaso bamuyita mukongozi.
abeeyita abasomezi ba rukuya abeerawo n'omukongozi mukyala atuulawo oba mulenzi takusomerera ngaoyo taliiwo, asoma gwe ne gakwata oli ne googera ne galagula wegakulagula okulagula mu luwalabu luganda n'alagula oli nayogera kino nayogera kino. Abantu bangi nnyo ogenze kumusomerera azza kusomerere n'alaliko okukubuuza jjajja waabwe mwe yasembayo okufa, maama we omuto yali akola atya mumanya. Abalala asonga busonzi asomerera alina waasonga ati mumayo yo nawokera yamukwata oba atunula liiso alina weyekaliriza wamu bwati nga ngomayo alina nawokera. Abalala beera nampeta oba katambala ezo zonna koodi. Abalala bakuma byoto bannanga abantu abasomerera amajini batya Allah, batya Allah, batya Allah. Musiraamu ekisinga obulungi kuggwe saba Allah akutaase shayatini kyekisooka. Ekyokubiri weeteekeko olukomera olw'okumakya n'olwakawungeezi. Ekyokusatu tewali gobaloga. Allah bw'aba yagadde eddogo okumukwata ne litamukwata limukwata, ne nabbi lyamukwata, naye nabbi bwe lyamukwata Allah yamuyigiriza ilaajun shar'i, ennejjanjaba ey'omubusiraamu buli muntu agyesobolera. Shayatini ziyinza obutakuvaako lwaliro, enkya ne zikuvaako, ziyinza okuvaako wiiki eddako. Shayatini nazo zibanga bulwadde bulala, oluusi zigenda mpola mpola naye gwenyiikira. Nabbi yagamba iqra'u surata al-Baqara, musome suratu al-Baqara fa inna akhdaha baraka, ogyekwatako n'ogisoma mulimu buli mukisa gwonna. Wala tastati'uha al-batala ay sahar, neddugo terigisobola. Gisome mu nnyumba yo, somako ejjuzu omalirize akawungeezi oba n'omwana amalirize oba mugisoma awaka ebeerewo. Nabbi yagamba inna ash-shaytaana yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratu al-Baqara. Nabbi yagamba shitaani edduka mu nnyumba yonna esoma suratu al-Baqara. Soma enkomero yaayo, soma entandikwa yaayo, soma ayat al-kursiyi, soma ikhlas falaki n'ennaasi, zeekwateko. Adhkaari sabahiya walmasaiya, adhkaari ez'okumakya, adhkaari sabah walmasa. Hadhihi al-adhkaaru tanfa'u biidhnillah. Adhkaari ezo zigasa olw'obuyinza bwa Allah, tuzeekwateko. Allah ajja tukuuma. Wamma okugenda mu bantu abagenda okukupiika essente leta miliyoni 3 leta obukadde 2 okusomerera rukuya, wallahi tugenda kuba tufiiriddwe eddiini yaffe. Ebyo osobola obyekolera Allah n'akutaasa. Waliwo omuvuka yali Madina ng'asoma ku university, yali yakwata Qur'an ng'era imaamu, nga buli naku asoma ejjuzu 5 ng'araja, naye yalina shayatini nga zitawaanya omuvuka oli. Naye yanyumya okuva emabega ng'aludde ng'akola bw'atyo mu kwejjanjaba emyaka mingi emabega nga tanaaba nakujja Madina nga yejjanjaba nakusoma Qur'an. Omwaka ogwa31 aba yeebase n'aloota omusota nga gufuluma mu kakongovuleke nga gutambula nga gugenda. Kwolwo olunaku teyaddayo kufuna shayatini paka. Bw'aba amanyi Qur'an asobola okwejjanjaba emyaka 3 n'awona mu mwaka gwa 31 hafidhul Qur'an. Kati ate olowooza otya kuggwe hafizu yasarna? Hafidhul Qur'an yejjanjaba emyaka 3 ng'asoma ejjuzu 5 ejjini niribuvaamu mwaka gwa 31. Kati hafidhu yasarna omulowoozaako ki? Hafizu tabbati na tabbati yange awo sisukkawo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.